Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda nababuze ekibuuzo nti abaffe mulowooza Katonda teyatonda yo bantu bayitibwa basiru ku nsi kuno ne munzamu nti ye yabatonda weebali. Ekibuuzo ekirala be baliwa? Obadde okimanyi nti ku nsi kuno buli omu yeeyita mugezi okusinza ku ntegeera ye? Teri ayinza kwewako obujulizi nti bannange nze ndi musiru, oyo taliiyo. Kitegeeza ate ekyo nti kiri eri ggwe awuliriza abantu aboogera ne bye boogera, alaba abantu bye bakola n'osuusa n'omanya nti oyo mugezi, oyo musiru. Kubanga teri yagenda kuvayo yeweeko obujulizi nti bannange nze kumulaba wano ndi musiru, taliiyo. Kati ogwo mulimu baba bagutisse ggwe awuliriza era alaba okusunsula omanye who is fool, ani musiru. Gukyolowooza nti abaana abaasembanga mu kiraasi empapula ze babayiwanga okujjuzaako ansa mu bibuuzo bazzangayo nga nkalu nga tekuli ansa? Bazizzangayo nga nzijjuze nga ansa zonna azijjuzza, buli we baabuuziza ekibuuzo ng'ataddewo ansa. Era ng'okusinziira mu kutegeera kwe ng'alabira dda nti ezo ansa z'ataddewo zezo zennyini entuufu, era agenda kubeera ng'afuna max okusinziira ku ntegeera ye ne byajjuzza. Kati yabanga musomesa yasalangawo amagi aga nti okusinziira ku kye basomesa kino kifu ne kino kifu ne kino kifu, kino kituufu. N'alamula nti gwe oli mugezi, gwe oli musiru, sigala mu kibiina oddemu weetegereze. Kati gwe ndaba era mpuliriza gwe musomesa mulimu gwe okulamula n'okusengejja mu byogerwa n'ababyogera n'ebikolwa byabwe. Bagambe mabegako eyo nti bw'osanganga omuntu yenna ng'atudde ku TV oba ku radio oba ku media ng'ali ku musajja omufumbo ensi yonna gwemanyi nti mufumbo, nga ne mukyala w'ensi yonna emanyi nti omukyala w'oyo, n'abaana b'ensi yonna bamanyi nti abo baana b'oyo eyagattibwa mu kereziya oba gwe baawoowa mu bufumbo obutukuvu, apuliikinga bufumbo, apromotinga bufumbo, oli n'agamba nti oyo muli wa bisiyaga. Nabagamba ayogera ekigambo ekyo ku muntu afaanana bw'atyo abazzolo. Ne mutakitegeera olw'ensonga nti mwe mukyalimu entegeera eri erowooza mbu omuntu ayitibwa zzolo ayina kuba nga ayambala ebigoye ebiddugala ng'alya ne ku kasasiro. Please, eno generation gye tuliko tulina abantu bazzolo nga bambala amasuuti ne basiba n'amataayi ne batula ne ku zi TV oba ku radio ne baweereza eggwanga naye nga bazzolo. Obwazzolo tetukyabulabira ku nnyambala ya muntu nti addugala nnyo kati oyo zzolo. No, ebikolwa byo n'ebigambo byo byokka bye bitumala okutegeera nti ggwe oli zzolo. Kati teri afuluma statement eyo ku mufumbo nti muli wa bisiyaga okujja nga yogera ekyabazzolo. Era ne mbagamba tekikwewunyisanga asobola okuba nga na minisita mulamba, asobola okuba nga mubaka wa palamenti, asobola okuba nga serebu nga muyimbi oba nga munnakatemba, naye nga yagamba nti omufumbo oyo gwe mulaba alina omukyala n'abaana be muli wa bisiyaga, oyo abazzolo. Kambaweyo omu ku bantu abaafuna ekigambo ekyo ekitegeeza omuntu okuba nti zzolo biki byazaakola ne byazaayogera, gonjawulire oba ategeera oba tategeera. Waliwo omusajja omu mu Uganda awo azze awalampa buli kika kya muntu ow'obuvunaanyizibwa mu ggwanga, naddala ku sayidi y'abavuganya gavumenti. Yasookera ku Lina Zedriga. Lina Zedriga yasazedde eddiro, yagenze mu NRM era bamuwadde ssente, yalidde zino, agenda kukola bino, agenda kukola biri, n'akuba Lina Zedriga n'amulemerera n'amuta, oyo n'amuvaako. Yava ku Lina Zedriga n'alumba SG General Secretary David Lewis Lubongoya. Oyo Lubongoya Mbega yajja kola kino, yakola biri, Museveni yamuwerera, tasobola kuba musiru, ayina awagira Bobi Wine nga Museveni yamuwerera, kale n'alereja neyererejja, Lubongoya n'amulemerera, oyo n'amuta n'amuvaako. Bwe yavaawo n'amagamaga n'agwa ku mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo omusajja ali kino akolera Museveni agenti wabali babisiyaga, ali abisiyaga akola kino, oyo n'amulemerera n'amuta. Oba okitegeera bw'ata Bobi Wine n'alumba Eddie Mutwe. Kati ageri Eddie Mutwe kaali bali be bayita ba nonsense, ye yamusirisizawo nga lumu, oyo n'amwoca n'amuddukako, n'avaawo n'alumba kibiina ki NUP. Era kati ngenda kuba NUP mbadde mbasaasa busaasize, ngenda kugijjawo mu musaaga busaaze, mu gw'omusanvu ejja kuba tekyaliwo, eyo ngimaze isigizaako mukono.
nemulemerera nagivaako kati yalumbye Joel Ssenyonyi. Oyo Ssenyonyi yali asente muli wabisiyaga banayi munjagala mumbuulire mu statement z'omusajja ozo naza zakola n'ebyazayogera bya magezi ki by'owuliramu mu byayogera era bituufu ki bye yali ayogedde.